Kakati omukulu golaba mu katambi oyo maama we yamuwadde ssente n'amugamba Kibirige genda ku dduuka ondeetere kiro y'omuceere oba afu y'omuceere. Kibirige n'adduka bulungi nnyo n'agenda ku dduuka aleete omuceere. Kati omukulu ono bw'atuuse ku dduuka n'agugula bulungi ne bagumuwa, abadde akomawo mu kkubo azze azannya ng'omuceere aguzannyisa bw'abuuka bw'agubuusa bwe beegoba ne banne bw'agumuzako wansi n'alyoka adduka emisine ne banne. Kibirige okukakkana ng'omuceere taguyiye. Omuceere maama we gwe yamutumye aguyiye ng'ali mu kuzannya. Kati bwe guyiise n'atya n'agamba omuceere guno nguyiye ewaka kati gigenda kuba miggo. Ezo ziba mbooko. Bamutumye edda oba edda ali mu kkubo ali mu kuzannya na banne ayina emmere ya maama amutumye emmere yiye agiye omuceere aguyiye mu ttaka. Kale ssebo Ssenkagala oliyiye omuceere guno n'akkakkana wansi n'atandika okuguyoola. Ettaka lyamu amayinja ga wansi gonna gonna ayoolazza mu kaveera atwalire maama. Ne bannange obuto kintu kizibu nnyo. Anti tomanya nti okola ensobi, tomanya nti oba kino kyokola kikya, ojasi oba otya miggo. Nenga toba munankenyera kukola kintu kinyiiza muzaddewo. Kati ssebo loodi omuceere bwe guyiisa atandise okuguyolawo n'ebibatu nga n'ettaka lyamu aliyoleramu nga waguteeka mu kaveera agenda akole ki? Atwalire maama eyamutumye. Kati munnange waliwo omusajja abadde ayitawo agenza okulaba Kibirige omuceere aguyiye kyokka mu kuguyiwa ng'ali mu kugulondalondawo wansi. Kwe kumugamba ssebo ki ky'oli mu kukola ekyo? Nti maama abadde antumye naye omuceere gunguddeko. Omusajja si yamukwatibbwa ekisa. Omusajja amukwatibbwa ekisa n'alyoka amuwa sirigisa 2,000 n'amugamba genda ogule omuceere omulala. Genda ogule omuceere omulala ogutwalire maama wo. Okitegeera? Kibirige ne yeeyanza. Ate naye bamuwaddeyoko kakatiipu nga ye omuntu kwegamba emikisa gya kalona gino giva wala. Maama amuwadde ennusu 10 agule omuceere. Kale ate muzira kisawazze amuwadde 2,000. Kibirige agenda gulako omuceere asigazeemuko n'olwasa. Emikisa mbuulira gwandaba. Kya busiru ki kye wali okoze mu buto bwo ky'ojjukira nga kyali kyakukubya miggo eri muzaddewo oba baakutumanga ku dduuka oba ki? Twejjukanyeemu mu comment section yawo. Video kanji kutuuseko gimpereka like video yiyo. Koguyolewo kati ogenda mugamba otya? Abadde akuwadde ssente mmeka? 10 ogula omuceere. Kati nkuwa 10 ogenda ogula omuceere omulala. Kubanga ndaba agenda kutta. Kati ogenda mugamba otya? Kati kwata. Kati naye ogula omuceere gugule bulungi ogukwate bulungi ogutwale waka. Owulidde? Kati genda ogula omuceere 10 lulwo. Owulidde? Naye gukwate bulungi. Kakati njagala twejjukanyeemu. Nkimanyi bulungi nnyo nti ffenna abali wano twabeerako mu stage y'obuto. Ate twalya ku miggo gy'obuto. Kintu ki kye wali okoze ky'ojjukira ate nga si kimu mwakola ebintu bingi nga muli bato? Ky'ogamba nti mu butuufu maama yantuma n'enkola bwe nti nga bye bakutumye si byoleese. Omwana omuto ye muntu gw'osobola okutuma ekintu n'asooka n'adda mu muzannyo. Kati nze siryerabira nze bingi byatuuka kuba kati ze mu buto bwange nalinamuko ku ddalu nga omanya abaana abalenzi. Twagala nnyo omupiira, twagala nnyo okuvuga twagala nnyo okwegoba, kati bintu bingi. Nzijukirako ko maama ndowooza yantuma oba yali antumye eki? Kati mu biseera ebyo paani yali watutumu nnyo. Kati bampa nnusu 5. Bwe bantuma nagenda nga nze neegulira kabalagala nga ntandika kweriira. Nga neeriira ng'ebyewaka nsooka nambyerabira n'okubyerabira. Ndowooza mu biseera ebyo paani yali wa 5. Nze nga neegulira bupaani bwange bwa nnusu nga 2-3. Nga nze neeriira. Ng'ate nzire waka nga simanyi nti nkoze n'ensobi nga bakuba.
olulala sirerabira bantuma bampa nusu bitaano era obangula ekidda sente nenzisuula nazisuula mu busubi nenzinoonya mpaka kuwulira bubi ogamba bintu bingi nnyo ebituukawo mu buto bwaffe bye twakolanga bayinza muzadde wasobola okukutuma ekirwa ate gwe n'osooka n'obeerako ko mupiira n'obeera mu muzannyo ne baana banno ne mwegoba ne muzannya biki naye nga baakutumye weerowooza bwerowooza n'ogamba kati kanzire waka mpulira nkooye jasi otuukeyo waka ng'eyakutumye atumbidde aswakidde alinga ttimba nakubuuza obedde okolayo ki nga waaba si mwangu nnyo ng'egyo emiggo oba ogiridde oba ogisevinze muki ku akawunti eya banka kati zo vidiyo ng'eno twejjukanya omanyi saga nnyo nze tulivinge bulamu nga twerabira bye twakolanga mu buto olina okusiba tuba tulina okubijjukira sekati gwanda bambuulira kiki kye wali okoze mu buto bwekyogamba nti kino nakikolanga naye nalyanga emiggo ffe nga bakutuma ku luzzi ogenzeyo ssaawa 7 gwa misana gwa mutuntu okomawo ssaawa 2 za kiro nga bakutumye ku luzzi kati nze waliwo olumu we bantuma ku luzzi ne nteeka ebidomola ne mbiteeka ku luzzi ne ŋŋenda okuzannya video game nabeera mu video game nga simanyi nti eno obudde buziba ebidomola nga nabirese ku luzzi ate ng'obusiru bwe nnina nsooka kubisena wembisena nga mbiteeka wali nga ndyoka ŋŋenda kuki nga ndyoka ŋŋenda mu video game oba akakodyo ke nakolanga nga wensangawo abantu nga bangi ku luzzi ng'ebidomola nfuna wembiwummuza nze ne ŋŋenda mu video game n'embeera eyo kati obeera muli munda tomanya nti eno obudde bweru buziba obudde nga buziba ngenda okufuluma nga obudde buzibye essaawa 2 omutima ne gutandika okukuba okudduka emisinde ogenda ku luzzi ng'ebidomola tebiriiyo ngenda okutuuka ewaka nga ku mukadde amaaso ge nkubanga munyiivu ng'aswakidde alinganga ttimba ng'alinga ttimba nzija nsooba ningiriza mu madinisa bwe nti nandika okwejjusa onalyoke okulowooza ebirowoozo nga 7 kale singa nasoose kutwala amazzi kale singa saagenze eno nga balyoka bawuttula nga bakuba twalya miggo mu buto kati omukulu ono bamutumye bulungi nnyo ne bamuwa omuceere ne bamuwa ssente agenda agula emmere bafumbe eka sebo ye bwe yatuuse n'agula omuceere bulungi aguguze kati mukudde okugutwala eka bwe bwabadde obuzibu yazze mu kuzannya atambula agukasuka bw'ati agukasuka omuceere nga gumugwako lwakuba nti munnange abaana bato bano baba n'emikisa gino gye bayita emikisa gy'abaana era bw'agusudde muzakisa n'amuwayo 2 agenda agula omulala ate naye n'amuwayo eza soda so ebyo bye bibeerawo mu buto era agenda kutuuka ewaka wabenga awatali kibaddewo okitegeera just nti aluddeyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebala nnyo okuba nti ate mugoberera atanda subscribinga genda maaso n'okuba nti ate otoyungako mu mbeera ate ey'enjawulo so okuba nti tutambulira ddala wamu mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu mubeere bulungi mweraba